nga ndi Rope ali ntandiseewo empuliziganya wakiri mu abo abaagala enkyukakyuka tubeere n'eddoboozi limu ku ebyo bye twagala bikyuke mu ssemateeka nga tetunadda mu kalulu. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu era mbawa ekitiibwa kubanga obululu tubukubye ne buvaamu musaayi na busambattuko. Waliwo bannaffe abagamba nti ebyakalulu temuli makulu, abandi bagamba nti akalulu kaluddewo tukanguyeeko ffe twagala kulonda era obuwanguzi tubulengera bulengejja. Amaloboozi ago geetaaga okugatta ku lyange n'abo balowooza nga nze twagala twetabe mu kalulu ng'aliwo ennongoosereza ez'omuggundu mu ssemateeka wamu n'amateeka amalala ageeyunze ku by'okulonda wamu n'enfuga egobererwa. Nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NID. Ebirowoozo byombi bigoberera nnyo gw'omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its brains? Ne batabawuliriza. Eggwanga likula mu myaka n'ebyenfuna naye nga bana mu ggwanga yaffe erabika yagaana buli muntu akola bibye. Muto wa Haruna Kasolo nkwaniriza kisoboka okusigala nga enkola gye tulimu bano abaka palamenti mbiwulire mwe muvunaanyizibwa. Kisoboka okuba nga enkola gye tulimu ya decentralization esobola okulera enfuga n'enkola ey'okugabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa. Decentralization bw'abanga nansi mu ddwaliro asobola okuzaayisa omwana n'atamulya oba n'atamutunda. Bannayuganda basanyufu ku nnonda y'abakulembeze baabwe. Bannansi n'ebyenfuna basobola okulera obunene bwa paalamenti. Ebimu ku birowoozo byange biri nti paalamenti nnene nnyo tutugyetaaga mu bunene bwayo. Ne bwe mba nga nze omu ku bafulumye naye neeweereza eggwanga. Naye ebirowoozo ebyetaaga okuwuliziganya nanga buli omu mwesimbu eri munne ng'abakulembeze be tuli mu paalamenti towoozeeko. Ye abaffe rifari ali mu kisaawe wakati ng'akkiriza abazanyi abamu batambule n'effirimbi asobola okufuwa omupiira negugwa mirembe. Ebyo tubirowoozeeko okusinga ebintu ebitwawula ne bitufaananya ng'abantu katoole. Ensonga zino n'endala nnyingi ezisigamye kuyamba eggwanga okutwanula ebigere ze njagala okumalyako ebiseera byange ebiddako. Omulimu si mwangu naye twazaalibwa kukola bisinga bwangu. Gwetaaga okwebuuza, okuwuliziganya, si n'abo bokka be tukkaanya nabo ab'ekinywi wabula ne bannaffe be tuyita abalabe anti nabo ku busika bw'eggwanga balinako omugabo nandibadde olowooza nti babiyo bwenkanidda. Wakati mputiitiizi n'obwannakigwanyizi n'abo b'olukeddeyo lwange twetaaga obumalirivu okwolekeza obwanga ebiziŋŋamizza eggwanga mu by'obufuzi. Manyi abantu bangi abalowooza nga nze naye nga tebalina buvumu kwogera oba okwatula wakati emikwano gyabwe ebitagenda bulungi. Olaba oli agamba nti baŋŋaanya okujja okusaba ne weebuuza nti gwe obukulembeze tebwakutuuba. Waliwo naye yagambye ne mwewuunya nti temugenda kusaba bugateeka atya okusaba. Kakati oyo erinnya lyayina Kristo. Ewaffe eyo wali abasomesa ba katikisimu abasomesa mu lugigi gw'abakulu gwe tuyita ogw'abalonde e Masaka. Ndowooza tujja muweereza asome katikisimu y'abasooka n'amasakalamento. Saba Kristo omuntu oyo nja mukuweereza. Tesobola kutya kubanga waliwo abalowooza nti ebyobufuzi babisibako olugo omunda ne wabweru, nti bwe bakuwa olukusa oluyingira n'olufuluma. Faamu embeera eyo tugiyiseemu era teri kipya.
wabula ku mulundi guno tuyize ensobi ze tuddiŋŋanye tetugenda kuziddamu. Tunoonya obumu bw'Abannayuganda bonna abawulira nti waliwo ebiziŋŋamye, waliwo okweyisaawo, waliwo okwetona amaganzi, waliwo n'okulya ensowole, okuzzaamu abantu baffe amaanyi nti ensigo y'ebyobufuzi erimu okujooga n'okutobola bannaffe, ate ennaku zino mwegasseemu ogw'obusuulu n'envujjo ekiba Katikkiro tetugenda kugiganya kutojjera, kubanga yabulabe eri ebigendera by'obukulembeze mu ggwanga lyaffe Uganda ne mu nsi yaffe Buganda. Wano njagala okwebaza babaka bannange abayimiridde nange ne beesaddaaka mu kaseera ke tuyiseemu ate ne basigala ku mazima. Sirina mubaka yenna gwe nali nkubidde essimu nti wange ntaasa ndi mu bulabe. Nagamba nti buli mubaka nja mmulekera obulamuzi bwe. Bw'anaddayo mu balonzi bamutege bamubuuze nti olya mmere ki? Bw'oba oli mu paalamenti balimo nga bakola oba okola ki? Tukuze tukuwa ekisumuluzo, weetaaga abakasi ebyo mbirekera abalonzi abalonda ababaka abo. Waliwo omu ava e Buddu ate musajja mukulu yagamba nti ye ekizibu kyalina ku mpuuga abasiikiriza nnyo bo tebabalaba, akasajja buli kimu balabako anoga nti ono tumuwe ki? Yeetaaga kusulika mu kibanyi, bamunyookeze muzuukizi, tumukolere ki? Ababaka abo njala okubakubagiza n'abaabalonda. Njagala okusinzira wano e Buddu, musazaaliya wa Uganda Prime Minister yasooka Ben Chwanuka Uganda nga yeetengeredde okukoowola buli ayagala eggwanga lino liwete ekkoona nga terigudde kigo, akize tutambule, twogere, twebulirire, tusalewo ebikulu ebinaatuwa obusika obutaliimu kuyiwa musaayi. Twetaaga eddoboozi eririmu amazima, obwetowaze, obwenkanya era nga lya bumalirivu. Okuleekaana si bumalirivu, wabula okusimba ensonga tali kutya, ate naddala nga tetukolera mu kutya abalina obuyinza oba abalowooza nti bebabugaba. Munnayuganda owa bulijjo ye wa mazima, wabula akulemberwa bakuusa na mpayipayi. Buli kiseera balina kye bayisaawo okutuusa oluwalo lw'obukulembeze. Tetugenda ku luwalo luno twolekedde kukola bya buvunaanyizibwa mu bukulembeze bwaffe. Tetunoonya bitiibwa oba kusinzibwa, wabula okuzzaawo essubi ly'ensi yaffe. Teri mukisa mulala kukola kino, gwe guno waakiri ku mulembe gwaffe ffe abali wano. Wakati mu kukkiriza okuwa ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo, twali kuwannaanya, wajja kubaawo ebijjagawanyi. Bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka. Katonda yatuwa emitwe, teyatuwa nsumbi nti zaatika, wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde. Nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wange Kasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke. Tulina amakubo 3 gokka ag'okubajjako, agamu gasoboka, agamu ga bulabe. Olwo balowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe baagendamu, olwo balowooza nti batwale ng'Abawalabu naye bakyogerako bwogezi kubukumya mu mmwa. Olwo naffe abalowooza nti tusobola okukunga Bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusiza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki? N'alayira. Njala kumaliriza nga nziramu okwebaza Kereziya
okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza. Era nsaba mu kiki ekimu Kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu. Kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa Kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda. Ssebo Musinnya, nkwebaza nnyo tusa eddoboozi lya Kereziya eritaliimu kasaakaala. Era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa bw'okukulembera mu kaseera kana kazibu, mbasaba temudda mabega. Muli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomwa abaana n'abazzukulu. Kano ke kaseera okugyayo ekinyusi ky'obukulembeze mu bantu baffe. Era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise, emyezi egiyise, ngenda kubawa obudde okwongera nammwe okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso, si bya kinyumo na kunyumyamu na kwesanyusa. Kamalirize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi, era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo. Mpuuga alangirira ki? Nze wano kulangirira kisa kya Katonda, ndi Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange. Beebuuza Mpuuga ayagala ki? Ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu? Ayagala bwa ggwanga? Ayagala kukola kibiina kipya? Kati kambaddemu mukiwandiike, kambaddemu bukukubira. Ebyo byonna byenjogeddeko waggulu mbisobola. Mundagamu obujjeko butabisobola. Mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga. Okuva mu buli nsonda ya Uganda ngenda kukolagana ne buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinnaba kuteekamu jjejjeremu wa kalulu. Ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso. Nze nammwe okuva leero tutandise olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe, obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo, era ndi mwetegefu nga muzzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa. Ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde. Kabaka n'akuwa obwami ku myaka 21. Paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti. Naliko ne ssentebe w'abavubuka ku kyalo Mwami Njala n'owa disitulikiti ya Masaka. Ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was leadership. Bano bakyogera Mukama. Njala kusinziira wano mbayite mwenna. Mukulu wange John Kennedy Kyambuzi ne CP, muganda wange owa Need, nsaba ojje wano ngenda kwa eddakiika emu obuuze ku bantu. John Kennedy bamumanyi, bamulaba nnyo. Njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana, temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze, temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugaayu. Muwuliziganye mu makkati gammwe ngenda kubeeramu, sigenda kuwummula. Katonda kyampadde amagezi, siina kinnuma, simagira, sibongootangako, sibayitangako kiwandiiko mu paale ne ŋŋamba nti saakirabye, buli kimu nkiraba era nkigoberera. Mange eyansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma, nsoma ate nentegeera. Mange ne kitange bansomesa. Munsonyiole netonda tutto akadde kangi, bassebo bannaddiini, disikazi n'abalala. Mukadde wange Kanoni Venerable Nkamba Mugerwa okuva ku Lutikko Kako, tweyanza nnyo akadde kano. Abantu baffe ebyobufuzi eby'ettyobooko bibayiseemu nnyo, tebakyawuliriza, bawulira buuzi naye tebawuliriza. Bassebo abasaaseredooti okuva mu buli nsonda ya Uganda, buli dayisisi evuddemu omusaaseredooti olw'omukolo guno. Obudde butono nandibadde mbanjula. Mwebale nnyo tuwa akadde kano. Eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye, mu ggwanga lye, okutegeera nti obudde buwungeera. Obudde buwungeera, oserengeta kibira, omuntu yawa amagezi, obudde babuwungeera, otambula odda ludda wa? Beponga oliko emmandwa zeewammwe obanga lubaala akuluma.
binamunyenye bikaawa ate oga nti ngenze kusenyanku. Mwebale nnyo omukwano abantu ba Katonda mwenna abavudde mu buli nsonda ya Buganda, buli ssaza weeri wano olw'okwebaza obuweereza bwe nkoze. Obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu, bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi. Buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100, nkola 100 decisions nga 10 oba 2 ku zo nsobi. Zinjongera kutegeeza benkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera. Era ekindeese wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne mmanya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi, bwe mba sikoze ensobi n'ennyonnyola kye nkoze, atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima. Njagala nkome wano nga nzaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire. Oweekitiibwa Katikkiro, nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke, kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja. Nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita, banywanyi bange, mikono gyange bakaba Parliament, obudde butukutte. Thank you so much. Naweereza Parliament yonna nekkiriza ndi mutabani wa Nsamba akoze obukulembeze bwe mu Parliament, so si kweyisaawo na kwetona maganzi. My brother Joseph, come and use a minute. I want to assure you that your fight is my fight. But because you've come from far, use a minute and greet these people and assure them that we are going to walk this journey together. Thank you, Joseph.